ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Alright, mwena abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubaaniriza tubabuuzaako time gyolabirako video ye determining nkubuuzeeko nti good morning, good evening, bigenze bitya gwatanawa kugenda ku mulimu nga olabidde video eno Mukama Katonda omusabya kulembere nga tonnaba kugenda because kikulu nnyo. Gwavuddeyo ku mulimu omusabye n'omwebaza omwebazizo okuyisa mu lunaku byonna osobola okubeera nga obikola. Samikege mannya gange ku kamera yateranga kuba Roland tannadda. Roland tannadda. So ali ku kamera munaamusonyiwa byonna ebigenda mu bubi naye ate era still waba akoze bulungi era tujja kumwebaza Mukama akutuweere omukisa gwali ku kamera. Samike nga ngambye gemanya gange mwe namba buuzaako mwenna gye muli waliwo yangambye Sami tontumirako bakuyita Sise Aaron weebale nnyo okubeera ng'otulaba ab'e Dubai awo ab'e Qatar ab'e Saudi ab'e Kuwait sibamazeeyo aba UAE abo mbasi bamazeeyo ate Abaisirairi walya okay obanga jolingo olaba ngolabira mu Isirairi nawe nkwebaza Irani ensi wezityo then tujje no mu Europe abali mu UK abali nga goli oli Germany oli Netherlands jo tulabira Mukama akutuweere omukisa weebale nnyo weebale ddala. So nga sinatandika program nako olwaleero njala kutandika n'ebintu biringa bibiri. Ekisookera ddala twagala okubaako
bwe tufuna nga tusite wandisenga office naye ngerimu ebintu bingi nga wetu shootingira era nga wetu kolera n'ebintu byaffe nga Unique Media but kufuna ekifo is not the issue is okubeerawo ne equipment gwe tukozesa so twagala kutandika podcast twatandikawo zi podcast naye nga basically ziri Christian based okutandika podcast zino twetaaga equipment so gwe wenna ali eyo ng'osobola twegattako n'otuyambako okufuna equipment zino tujja kubeera nga tweyanziza twetaaga amplifier twetaaga emizindaalo speakers biri twetaaga mixer abamu bagiyita console twetaaga kyekirala taata ali ku kamera kyekirala kye twetaaga yabivuddeko dda bale mutusonye ebigendo biku kamera byonna so naye nga twetaaga ebintu ebyo so gwe wenna asobola okuba nga otuyambako njagala nnyo agamba Samic amplifier ku nkabajjiddewo kwata ssente njagala nnyo agamba obuzindaalo bameka ssente ziizo nkiddamu gwe wekka ayagala okuwaayo ayagala otuwa awulira nga tokiwuliramu mirembe totuwa kuba otuwa ntowuliramu mirembe ssente zo obuyambi obuyinza okutatuwa obutatuleetera mikisa gwakiwulira nga kiri ku mutima tukweyanziza nnyo nnyini ddala weebale nnyo weebalire ddala kale ebbanga limaze nga si shootinga video mbebaza mwenna abawaddeyo obubaka nja kusooka nebaze Jeremiah Juliana nebaze ne Hajat of being recent obubaka bwammwe bwe bwawa ebyaddala bulina be bakwatako bangi ne batandika okumpeereza zigundi ez'enjawulo zi audio ez'obubaka mbebaza kyayinawo endala nyingi nene zembadde nteekayo mbebaliza ddala gwe wenna alina obubaka ng'osobola okubuwa nga Mukama yabukutadde ku mutima go tekirinaamu sitaani okubumpeereza nja buteekayo abannoonyezaako kabangamba lwaki yabayise bakadaama mbu lwaki nteekayo bakadaama ku channel mbu nswaza channel yaabwe njala kumuddiramu wano era nja mugamba nti channel yiyo gwe naani kubanze mmanyi channel eno omugaso ogwagiteekesaawo gwa kutambuza njiri ya Katonda saabasindika obubaka mwenna mbusindike naye woba orecordinga background girowoozeeko nnyo nga waliwo yansindikidde obubaka gakaawo nga bulungi naye ng'abaana bakaaba kirowoozeeko ku background eyo then eddoboozi woba mwenna basinga mukozesa ssimu toteeka nnyo ssimu ku mumwa togiteeka nnyo ku mumwa sound teba nnungi naye nga gwe wenna gwandaba ng'olina obubaka Unique Media yiyo si yange yammwe zironga zikikwatagana ne Katonda tujja ttambulirawo kale olunaku olwaleero nyina omwami mupya ku channel eno naye ndabika nze siri mupya ku feesi ye siwe kiri taata agenda kuba yeyanjula soke erinnya atingooseka kyekyo amagwade tomumanyi badde nkumanyi senga onsanze mu kkubo nze gwadde tontegeera badde nkutegeera nze mbadde sikutegeera so ne kati nange nkoze eki nkutegedde somajja nkusaba weeyanjule then nyanjule omulamu netugere tutambulira emboozi gye tuleese beera open minded ogiwulirize bulungi togiwuliriza na kujajinga onaakola ekyo ogenda kuba ofunyeemu ekintu kyamakulu nnyo nnyini ddala soka weeyanjule taata then tulabe amanya agange yenze namanya Joseph Israeli namanya Joseph Israeli yes sir oli musajja muki ndi musajja Munyankole Munyankole babuuza batya okubuuza ku bantu so gabuuza ku bantu abo
mu Lunyankole? Okubuuza kwa ngeri nyingi. Gwe kolaba okugenderawo kati. Mbuuze mu Lunyankole se. Mu Lunyankole, babuuzeeko. Mwasiba mutta. Mulireje. Ninye namanya Joseph Israeli. Elizoba na Tairogo Mushiija. Okay. Awo gambye ekimpidde Mushiija. Na nkyalidde omusajja ono. Kati wemanya alagamba. Eno chano. Ya Bwakatonda gwayagala oleetako ebitakwatagana na bya Katonda. Tojja. Bakyogera batya mu Lunyankole. Eji programu eriho ahabwa obujulizi ninga ahabwa ebintu ebikwatagana na Ruhanga kandi bikuyamba ab'Oluganda abandi kweyongera okunywerera omulimo Mukama kandi okwetegereza Mukama. So ogwo mukuto tokaletaho ebintu ebitakwatagana na Ruhanga omutima mulungi. Amina. Muzake ekigambo. Kale agenda kuyita Isiraeli. Kale Isiraeli ono yampereza message nagiteekayo ko ya audio basically yengo omuntu ayina kunywa byali akola naye obujulizi bwaffe buno n'olugendo lwaffe tutambuliza ku bantu abeegomba abantu betulaba. Odda ku TV n'olaba abantu aboli ayiwa ssente n'olaba oli agula ebintu ebyebbeeyi naye onoonya omulimu tamanyi tolaba byakola naye ng'olaba Samu obulamu bwe bukola ki butambulira ddala. So message eno yiyo because abamu mugewenga ne extra mile ne mutandika okwagala okufaanana nga bano abantu. N'olaba obeera ng'olina musajjawo ng'olaba musajjawo takuwa kimala ng'oli waawa gundi. So muwulirize bulungi. Muzungu agamba never judge a book by its cover. Abantu bano balaba ku TV naye tosula nabo. Tobeera kumpi nabo. Waliwo celebrity omugenda njogera naye nga mu bantu olabira ddala ali happy naye oba oyogera naye olaba nga ali sad. Okitegeera. Kati era nayagala omubuuza naye kati ofa ki n'ensi naye nkireka naye ng'asami. Kireke kale. Tutandikidde wa Isiraeli. Engeri gye nayingira oba bouncer. Obadde bouncer. Okay. Bouncer obuyingira otya? Nali sayidizaawo ku Ntebe Road. Ekifo bakiyita Seguku. Seguku. Awo we natandikira okutraininga mu gym. So wagenda mu gym just training? Wagenda mu gym nga ekiroto kyo kya kufuuka bouncer? Nali njagala nnyo okubeera ow'amaanyi nga sagala kunyooma. Kati naye nga mu ebyo nenoonya ngeri ki gye nsobola okufuukamu ekyo. Okay, so wagenda mu gym kufuuka w'amaanyi. Kya bouncer nekikutomerera eyo? Okay. Yes. So kati nentandika kutrainingira gym awezana era abasinga abeeseguku bammanyi. Awo mu nfuufu awo waggulu awo Seguku bammanyi. Namalawo ebbanga bangi abammanyi awo Muzana Seguku. Oli mwana waawo? Natrainingako ebikonde ne ba Wilberforce awo Zana Kasaawe. Omu bamuyita Bomba. Natrainingirako awo mu gym ya Kojja Zana Seguku awo naku 6 mu 2016 awo. Byali ebifo byange 2016. Okay. Kati ofuuka celebrity. I mean ofuuka bouncer. Otandika na mulimu ki? Natandikira ng'otandikirako nti kati nfuuse. Buli ky'omwoli mwofuna connection okusinziira ku kyokola. Kati nange mu gym munasinkana abavubuka abakola ku mabaala ku makirabu kuba nayi munene ani bangamba naye bwe tugenda ne tukola nga ndaba osobola
solo okubeera osokusitula akasajja kasajja adda kisamye kiyiikayiiko kikube ngumi nabe ngumi mweziri bannange teka oziyize osobolera ddala okubeera wali wataba wasala osobola okuggala ebbaala niwataba wanyega iyi nembagamba ate wendi ne baŋŋamba akasente $5,000 ejaki ekye-Uganda mwezi lunaku no si lunaku otukosanga 2 nga ku 9 awo 10 awo ez'okumakya nga bukedde nga bakusimba ekyetaano kyo abantu b'ebbaala bagabanyo tiipu nammwe abali ku gundi wano babawa tiipu abantu batya nnyo babbawunsa kati bw'atuuka okubeera ku safe side asooka n'amwokyayo n'akwokyayo kati wabeera oba omulaba oba omuwakinga akwokyayo nembeera eyo okumukutambulizaako amaaso ndikeesa embeera ng'etabuseemu omuggala omubeereramu bannange tugende mu maaso Isirayiri kati nalina omulimu gwenkola emisana kati nga ekiro mu kifo ky'okwebaka ne ŋŋamba nedda kangende ku bbaala nfuneyo $5,000 ogigatteko so nasooka kukolera ku bbaala abasinga gye bantegerera ezana yaliyo omusajja bamuyita Lubereeto awo ezana kumpi ne Millennium Hotel awo natandikira wako kyetaano jo macha kati ng'okuma Monday to Sunday ebbaala ezimu ez'amaanyi tezikola daily anti sibimanyize ez'amaanyi tezikola daily kati wakola dinaddi osanga balinayo nga bucket night baga nti eriyo nga lwakusatu kati bucket night ezo kale bye birungolungo babiteekamu munaku awatali bantu basikiriza abantu okujja nga bucket night basogiteekako olwokusatu of course Saturday oba Friday ibo abantu babeera basula bweru ezo zibeera kati ososanga mu wiiki okola mirundi 3 okolayo olwokusatu n'olwokutaano n'olwomukaaga gye 15 jo Sunday tebakola Sunday anti nkugambye buli bbaala erina engeri gyetegekamu puroguramu yaayo waliwo n'abakola ku Sunday nga lwe bajjuza waliwo n'abakola olwokubiri nga lwe bafuna so kati byeno byempulira abaana mbu ku lwokusatu tuli eno lwokuna tuli eno oluusi nga waliwo ekivulu oba buliwo obuhouse party gye bakuyise kale gyolumba egambo gwobeera aweya so kati bwe navaawo nenfuna connection nenyingira ne mu kibiina kino ekyababawunsa association era n'abatwala mmanyi abatwala yani bamuyita Umaru kati nayo mugiyita Uganda's Bouncers Association so kati awo ebiseera byali tenegatta yalimu ebibinja 2 yaliwo ekyatonesa empijja tone namuwulira ne Umaru kale bali basika omuguwa bali bakyasika omuguwa so nga tugenda ne tuvaayo babayisita kali mukakola mutambudde mu bifo ebyenjawulo kati awo bwe nasooka okufuna gwe bayita omusama brown white awo yali 20 ki si 20 nga 17 18 yalinga mu 18 ng'ayiwa ku mwana oyo okay kati nga tonagenda awo bizibu ki ebiri mu bwa bawunsa bingi nnyo ndiko ono kati akuuma kuki siriko ono aggala muntu nti kati ndiko ono ndi personal bodyguard ndi kati kuwobadde oli awo ng'oli wa kirabu babawunsa ba kirabu ebizibu bye basanga bingi ekisooka abantu abasinga okubeera mu bbaala njagala nkusiigira akafaananyi nkisiige olabe obuzibu bwe babeeramu abantu abasinga okubeera mu bbaala babiti nga 4 wali abantu ababeera mu bbaala nga yalina ennaku ye ensi yamukuba yazze kumala budde ye ne bwe yeebaka otulo tetujja
Saliyo lwa nakola ye ne bucha n'okucha nakulaga nti baba onsamundeke ekifo mu kigala naye akulaga nze nsigalamu buchanga akulaga nti ye taina jadda mwe bali bangi mabala ne buchanga abantu tebavaamu abamu bagala kusigala gamba ebizi alaga nti taina jalaga taina kiddako ye yasalawo obulamu bwe kanyo omwenge ekijja kijje ekyokubiri wali abantu boyita abakutuzi badiira mubala yamanyi nti diiru ye agikola kiro kataina okubeerako mu kiraabu lwabaza ezikoona 6-7 kutula agenda akola emirimu gye ekyokusatu mubeeramu abantu nga baluwaala kale ndooza abalwadde tuba twaliddemu ekyo ekikaaba ekyawa nga ye amanyi nti essaawa yonna nkita talina ssuubi so mu bbaala mubeeramu abantu ng'oggyeko bano abajja nti nze ku wiikendi nkyakalamu nze ku wiikendi nywamu era bwe taba wiikendi siina kyenkola out mulimu n'abakyala abanoonya akawogo banoonya ssente mulimu abakyala nga boga okuyimirira ku kkubo kibawo obuzibu okutunda ebintu byabwe kibawo obuzibu nga ye abeera muli mu bbaala nagulayo ecupa y'emu n'alindira okwo n'aswamiraawo kati olabye abantu ababeera mu bbaala balabye tulinamu abakoowu tulinamu bamaama bo nga bazze kukola n'abalina beera n'emishoni zaabwe then tulinamu bano we tuli saa 6 weziwera tufulume tugende tukutula ebintu byaffe kati bawunsaba obuntu bw'okuuma tomanya gye bava tomanyi gye basula tomanyi okubakeberako obakebera kituufu okubakebera bomubakebera omanya nti ayingidde talina kyakulwanyisa naye omuntu okusinziira embeera gy'alimu asobola okubayo kennyini nga kyakulwanyisa omuntu yennyini ng'obusungu bw'alina yennyini bomu okay Brown White ofunye akalimu kati engeri gye nafuna Brown White King Michael bambi yafiirwa omwana we mabegaawo sorry saakimanyi yafiirwa first born we bayalaba nnyo kama amusasi anti nabaawukanako ekkubo mwe nali mbasanga nalivaamu yafiirwa first born we bambi sorry awo ku siteera awo yafuna accident bamutomera yali asala ati bamutomera n'agwa ndoza n'akubawo omutwe ate ne balwawo kitegeera nti yafunye internal bleeding so na kala mukama amugumye munna amina so tuba tuli mu gym nga akasimu kajja awezana so King Michael yali chaliyo King Michael yali chali wa mukwano gwange okay naye ngamwe nti emirimu gye baako connection okusinzira mu kifo moli so akasimu ne kajja King Michael yatwetaaga nti nti ate tiwali budde ebiseera Brown White omutwalira nnyo mu kooti nga bitandise ottabuka ali mu kooti nabira wana abakyala nga bali mu media biki kyawo bitabuse anti bamutwala mu kooti emirundi mingi wale bamutwala mbusimanya oba alina gwe yakuba amasasi ebiseera ebyo okay so kati awo nga tujja bamuleeta bamujja Luzira ffe twabeeranga okumulinda kuteekawo embeera kumulinda avudde Luzira tusaawo agenda mu kooti sente zaali nyingi nnyo alina bamusiba abamusiba abasibe be bafunamu abasibe yabaweranga ddala alina byakoze nga ye
Aha, nzijukira ebiseera ebyo. Ng'abayimbi bangi yali abasasula. Nga bali ku podium. Bonna babeerawo balinze ajja Mugaga ajja. Ajja n'ava mu kkomera ye Mugaga gwe balinze. Naye Branwat yali w'amaanyi. Omusajja yavunnamya abantu bonna be tuyita ab'amaanyi wano. Nga basiiba oba mwabanga munyonyi. Nga basiiba ku podium. Yes. Yeetissa n'aba basita baffe be tuyita mbu basita. Nga abeetissizza obuwunga. Aba ne ssente y'abasita. Yabeetissa obuwunga bagenda kukola charity. Abeera ne cash wane Uganda. Yabeera sita. Yalina ssente ekiseera ekyo. Kuba kati bwe yatuukanga mu kooti awo we nasinkanira abapalaso, we nasinkanira abakamiliyoni. Bonna baba ku podium. Kati ffe tuggalawo. Kati mwe nga muggala mukulu. Okay. Anti fena bonna abayimbi ba palaso bakamiliyoni bali banoonya kawogo. Era bwe yatuukangawo yabeeranga boss, ffe twabeeranga ku boss. Yasasula King Michael, sente ziyita mu King Michael. N'abawa. Sente ne zisaasaana. So when ategeera Brown White ne tubeera mu foundation ye. Brown White Foundation nga tutambula ezimunyonyo wawa. Bambi yagabira abantu sente. Brown White sente zo yazigaba. Yagaba. Yayamba baali bangi. Yayamba abantu bangi. Kubanze ne Brown White, story ya Brown White yekulaga nti gwali mukunda nti abantu bo tebeesigwa. Inti essaawa zino abasinga abalya ku ssente z'omukulu ate kati be bamukuba. Be bamulangira nti yaggwamu. Be bamulangira nti yakola kino. Okitegeera? So kyekisinga okulaga nti teweesiga muntu yenna. Tosobola kusanyusa kitonde kye bayita omuntu. Olina kwesiga muntu omwe Katonda. Yagenda okubeererawo oniwe. Kwannamulabye emabegaawo nga ataddewo embeera ng'ali frustrated ng'ayomba. Yeebuuza mmwe be nawa ssente zange, mmwe abalya ku ssente zange. Mumbeeredde ki mundeke. Bwe mba naggwamu mundeke mbeere mu byange. So basically ate nga bali akasente bamunoonya kati. Anti kati abali akasente bali mu kumwogerera nti yakwata bubi ssente. Yazoono kyokka yazibanga bo. Kati kyekikulaga nti omuntu teyeesigwa. Weesige Katonda yekka. Anti kati Brown yateekanga omuntu yenna ngale ng'ogenda kukola ekintu ndowooza oba okibaze. Oluusi ebivaamu oyinza obutabisuubira kati ng'ebyo bamulangira. Naye ye nga omuntu bw'omubuuza ye ekigendererwa kyali ki? Yali Brown White Foundation. Kubanze kinalaba yatambuzanga nnyo foundation. Brown White Foundation. Yes. Kati foundation ne bw'otunula kati zino ez'abazungu eziyamba abantu. Wali olabyeyo mutayogerera foundation z'abazungu? Nga PR. Zino foundation z'abazungu eziyamba abantu. Yes. Kubanga obuyambi bwabwe ndowooza balina engeri gye babukolamu. Kati Bannayuganda balina emitima emiyambi. Kati nga Brown White yalina omutima omugabi. Kuba nze nabeerako naye nga asotuuka ku muntu omwavu n'amuwa miliyoni 3. Kuba nze nabeerako naye Munyonyo. Twabeeranga sayidi ze ye Munyonyo. Nga tutambula ebitundu by'eggwanga naye nga atuuka ku bantu n'abayamba. Naye foundation ye yamanyi omulamwa gwe omanyi oyinza okukola ekintu naye nga gw'omanyi target yo. Target, what is your target? Naye ze kyemmanyi abamwogerera be banondooza be bamanyi bye baagala. Be bamanyi bye baagala. Naye nze ngaze okusinziira bwe nali naye abasibe yabaliisanga emmere. Abasibe yabawanga era abasibe ababeera eruzira ebiseera ebyo ndowooza abajjanga naye mu kooti abamu ne ssente yaziwanga abasirikale ne babagulira emigaati.
Okay, kati omuggala kiteeza ne yavaayo wasigala omuggala. Aha, kati bwe yavaayo era twasigala tumukuuma. Amaka ge gaali Munyonyo. Kituufu. Ffe twasigala nga tumukuuma awo ebyo ebiseera Spice Diana we yali ategekera concert ye wali eri front page. Era nzo Spice Diana mubanja wali mubanja tewasasulwa engeri gye nalokoka kamuleke Spice yakola ki mubanja bana fe Spice Diana ngajja ku stage waliyo yajja yalina ekintu kye yambala mu ngongo kiringa ebiwatiro nga enjo. Nga enjo yajanga enjo. So ekyo kintu yakyambala kati ene mabega nkimanyi nti ababireeta babitegeka yali abasasude naye ffe twali ku gaadi kati okumusitula okumusika yambuke waggulu abuuke aberenga abuuka abenge nga yaze nti abuuka ffe ekyo ekintu kyalimu abali abantu abaali bakisika fe abajja okusika ekyo ekintu kyambuke waggulu kati yali alina okubanga alinga kyalinga biwatiro kale kulaga nti abuuse azenga flying. So kati ffe twalina okusika ekyo ekiwaya tumusike nga ava wansi agenda mpola mpola yambuka waggulu kiveeyo bulungi. Era Madam Spice Diana we najja oli so tewasasulu saasasulwa kati omubanja mmeka mubanja kya 10 kyokka. Naye kati engeri gye kiseeko ebbanga kirimu amagoba kyeyongeddemu. Spice sasula omuntu waba akubanja. So kati awo era nebifaananyi mbirinamu wano nga tuli Munyonyo ne Bakamilio ne Bapalaso. Palaso musajja mulungi banga we namulabirako ebifaananyi ojja bimpa kubanga omanyi abantu b'ennaku zino tebaagala boogerako tetumumanyi ffe twogera mazima kati saagala palapase si palapase kati awe nalabira Palaso abayimbi abasinga wabasanga mu kiseera kya Brown White kati ogadde omusajja bale munansonyiwa abatategeera kuggala si bwe bwabawunsa kwekola omulimu nzo gate yaggala biki omusajja mumukuumye mubadde ku foundation wakolerawo bbanga ffe babawunsa yatuka ekiseera n'atugoba mwakola ki ndowooza yalabanga sente oba zaali zigenda nnyo kati baba wanga sente meka kuba eri bakuwanga 5 Brown White alina sente nnyingi ati gabanga 3 eddi omwezi emitwalo 3 olunaku naye King Michael King Michael yatukubanga oluseke oluseke zigenda okutuukako nga giri 10 anti bwaba malozi bawa ne mudde ebbali ate yabawadde omulimu mwina omutemera kati nga muwa kumpi emitwalo 2 ate si gwosalawo yagambye nze yakuwadde omulimu ntutezita ate yakusasula nkiddamu tewali muntu alumirirwa nga talina kigendererwa. Ebibuuzo bino byembuuza oli ayinza okubuuza kati Sammy ebyabuuza byaki naye nkakasa abawuliriza obulungi message gye mba njagala eveeyo mugifuna sofa message gye mba njagala okujjayo noza ziringa 3 ku bye twakanyumyako kyemmanyi mukoze eki era gye nnyinza okugamba tewali alumirirwa ntalina kigendererwa taliiwo bw'ate gundi anfaako nnyo n'omwemaliramu edda taliiwo mbagambye ekisooka abamu abali mu kukuba Brown White today baalyanga mu ngalo ze mabegako ne mbagamba ekisooka teweemaliranga mu muntu omuntu akyuka akadde konna Katonda yekka gwe tulina okukola ki ate gwe weemaliramu tomanyi pulaani ze gwe tulina otunuulira
Ekyokubiri abakulu abali mu nsi eno abamu baagala nnyo basinza. Oba toyirede kubasinza. Naye ate ffenna tukimanyi gwe tulina okusinza tumumanyi. Nze no kyensuubira nti kiba kikyamu okusinza omuntu. Kyensuubira nga nze ti omuntu ekitiibwa tulina okkimuwa nga nange wenjagala ekitiibwa naye woyagala ekitiibwa kyo bakikuwe n'omulala yenna yenna. Naye tulina kusinza abantu. Kati then ekirala twayize abali mu bbaala ebika bimeka? Bisatu. Waliwo abagendayo okwetega n'abasinga babakyala. N'agenda n'agula akacupa ke n'atuula awo ng'abaza. Era senga akacupa kaggwamu niwanga tewali amukoonyeko luba lusaze. So ekiri? Naye chances are very high nti tetukasobola kuggwamu lwa nsonga. Mu bbaala ate yeemu mulimu abaki abakoowu. Mulimu abakoowu nga ye tayagala manya. Kati mbamu n'abaddiiru. Abaddiiru baddiira. Ono yamanyi waliwo omugagga ayagalawo kati. Ono yalinamu. Okay. So muwuliriza ebintu bino nga mubitegeera. So emitwalo 2 gyabanga ne King Michael nga yatemanga nnyo. Ate si yanditemyeko 5. Seze basajja bakulira ddala nga Brown White yali agabira ddala ssente gwe kyova omanya. Ekirala ate ono mukwano nnyo gwono we nalabanga ngagamba bali bemanyi even before the guy got money. King ante of course nze simanyi ate King Michael ye yanonanga ssente no mitwalo 3 nga atakimanyi ba bouncer ba 10 acha ayita munaka nana. Anti kati gwe bana Uganda tobamanyi kale sijaga nti bana Uganda fekka wabula abantu abamu kati waliwo bantu balinga ba bloga. Ezo size tezibankwe. Ziba ki ezo sinkwe. Zibankwe. Nga mwino omutemera. Kale abawe 10 lyammwe. Era mwakolanga. Temwakumanga buli lunaku. Twakumanga buli we yajanga mu kooti. Ngamba nga avuddeyo mu kooti. Nga avuddeyo mu kooti buli kaseera abeerangako ne program. Kati ngende eno tingende eno mwakola nga babasasula. Brown White yasasulanga abantu daily era nga sente atambula nazo mu motoka. Ni yazijjangawa kankubuuze gwe yali bouncer ndeka ojja kubuuza mukamawo nti wizo gwa walabanga oba olaba omusajja wali ojja tunula musowani ya boss kituufu enzo tunula musowani ya boss ne kujja bagira okay so sente zo zajjanga aya ina sente mpitirivu nnyo ate nga ziri mu nnyumba. Sente bwe zamugwangako nga tudda waka nga munona zabeerangawo mu cash siza ku banka siza ku account gye mugenze we zigwawo nga mudda nga munona nga muddayo nga mumutayiza nawo wennyini n'ayimirira n'agamba obawe. Naye Brown White yalaga amaanyi gaaliwo. Kati Brown White wabeerayo bbanga ki? Wabula ebbanga wawezayo omwaka? Saaweza mwaka. Miezi nga 6? Ndo tekyawera na 6. Gaba kugoba mangu. Ati Brown White yatuuka bakanyama n'abejjako. Yabakoowa. Ndowooza yafuna oba basirikale. Yes, waliwo yafunira amagye. Nga kati fe atwejjeeko. Ale kati mumwali temujja. Ndowooza naye yabalamu ng'alaba sente nnyingi ezigenda oba nga security. Yatuuka nga security ndowooza yeetaaga ogirinyisaamu. Nga yagala girinyisaamu. Nga mu abasimaana kuba giri. Fe twali ba mukono ojja tukuyoole. Yali yeetaagayo abamugemera wala. Abamugemera wala. Kati fe we twamukongokako bwe tutyo. Imwe mwali basembera nkulage. Osooka sembera naye agaba mugemera nko. Nagenda pibala abalamu. Nga waliwo ayinza osembera n'abayitamu ne kati yali yeetaagayo. Ate ba bouncer wali abazibu.
nga ye bwalaba sente nga ye muzibumu nga ye muzibumu yabala sente ye walayingira sente ndowooza yatyamu yamanyi bwe yajja ekirowoozo naye yatuuka ekiseera natwejja temwali professional mwali musobola omupangira ne mumubba kitegedde sali yeetaagayo abakugemera ewala yatuuka natwejjako bano ayita oyo gyenyinza omujjukirako nti omusajja oyo yali w'amaanyi ku lyato lino eryabbikira abantu ne bafa omanyi buno obuntu gundi bweteekawo crime scene nga temusala Brian nga buli ajja bamugaana baminisita tebasala baani tebasala Brian n'obwa Brian bwe biseera ebyo n'alyoka ajjira mu bi opening ayambadde gundi y'amagye ayita watya biba bi jacket n'ayitawo nga tewali waddaza n'omugamba stop naye nga abasigadde bonna babagaanyi sima minisita bwe natandika olegera ntegera no Brian nno w'amaanyi tali yekka era awo ewaava ebizibu byawo bitandikira awo aye kayalaga amaanyi mangi awala ne bategera abalaze amaanyi nga bangi kubuulira abo kulyata awo ebizibu byo byonna byatandikira awo oyinza okikkiriza allegation ezitandika smart abawala simanya ate biki lererere okumukuba kwatandikira yebikkula ati ndowooza n'alaga abantu nti Bronoit yayiwangawo nnyo omubiri kuba jjukira ebiseera ebyo Moze Radio we yafiira awo wonna Moze Radio wafiira biki nga w'amaanyi era tewali amukuba kati obuzibu I think bujjira wano minisita babagaanyi buna babagaanyi goyitawo ngaani kitegeeza gwe abikola omukulu enkokola zatandikira awo ate mu ggwanga mwali naye kati nkubuulire n'ekirala olaba mu elections ezaggwa supapa esipapa naye Uganda eno olabe supapa yalina abasirikale yalina SFC supapa kyali omukomera simanyi anyway yalina SFC nze njogera nze buli kye njogera bw'ojja n'okimbuuza nkikuddamu kuba nze omu ku baaliwo nga bakuuma era supapa mu election ezaggwa wamukuuma kati ffe twaliwo mu kusegawa waliwo ofiisi z'ekibiina ekimu ekyali kinoonyeza Muzeeyi Akalulu supapa namulabako nga alina SFC ng'etambulira mu taxi supapa nga alina emmotoka oba yali Range Rover oba yali Benz yagaba ssente okwetoolola mu nnyonyo okuva mu kibuga yagaba ssente okwetoolola mu nnyonyo ng'abamukuuma ba SFC naye supapa right now kyenjukira ku supapa ekyesinga okumumanyako ye yavuganga emmotoka zonna nga tekuli namba plate kati ali munda kyokka we twogerera kati ali munda kikyengezako okugjayo bannaye mwenna abatulaba eno ensi etwemazaamu bwereere eno ensi si yaffe tuyina ewaffe gye tulaga emboozi zino tujja zogerako tugaziwemu oliraiza nakubuuza kati lwaki banyumya kwabo kakati lwaki boogera ku ebyo tusigale ebintu bino tubireeta nze we nali omuto waliwo omukulu gwe bali bayita Mike Ezera ebiseera ebyo njukira nsibitegeera bulungi yajja ne ssente ng'azitadde ku lusaniya ku sowaani anna eno Uganda ebaddemu abantu si papa ali mukomera Brian eggwanga yali fuluma yabadduka nga tajja basobola abantu tuwaddewo n'abasajja ababaddemu n'amaanyi twalinawo wano gundi eyabba ssente ni ono omukyala eyeyerusa eyabba omuzungu Bad Black so kyengezako okujjayo tiens essente nze ndabyeko abantu
abadde ne ssente ne balowooza nti ssente ye buli kimu. Ssente mugenyi. Era nga obanyumiza ku bya Katonda bakuga Katonda yaani. Nga tebagala mu. Kati n'akubuuza ekibuuzo gwazze obuulira enjiri mutuufu ne weddamu n'otambula n'omuviira naga kati kiki sisobola kukola ku nsi kuno. Ogenda kitunula munne nga kasente kaakalina buli kimu asobola okukikola ki? Naye ssente kigezo ky'amaanyi okikola kuba bw'osinziira ku byawandiikibwa. Nalabanga ne Sitaani mu Matayo 6 yajja n'agamba Kristo nga nayagala muwa ssente bwe nkuwa nsinza webyobugagga biri byonna by'emaali. So ssente tuzisaba naawe ali mu kiyumba nkulaba osaba Mukama akyuse embeera. Nenze nno nsuubira nti olumu n'embeera gy'olemeddemu togiremeddemu kubanga Katonda takuwulira. Akuwulira naye alaba ebiri mu maaso tonnabeera kuba ready. Tonnaba ready kufuna byamagero gwe by'osaba. Alaba nga mbutuufu waakwata Sami kati n'akuwa ky'oli mu kusabirira. Sami ogudde. Akufiiriddwa. Okitegeera? Ensi ekutwala. Kubanga era nze mpa respect kati sinzira ku byenda bye. Olaba abasumba. Olaba abasumba abo. Sijajinga naye nti abantu abagagga ennyo nga basumba nga balina akasente naye ne banywerera mu kunjiri bazibu banjawulo. Okay, tuddeyo ku mboozi kati ove wa Brian White kyekiddako awo tuli wa Brian White naye abali ne Brian White wona naggo munda wayo bali bamwagala genuinely waba aliyo lwa kasente omanyi kye bayita okwagala. Awo izo saa mune oli wadde omusaya alina ssente ze nga mulimu abali bamwagala. Kakati nze nganze kaneegerezeeko ekintu kye bayita okwagala bwe nkitwala. Nze ndaba nga abantu abali ku Brown White bali ku business bali banoonya ssente. Kati omuntu alina omudaala ng'otunda nnyaanya eyali akwagala nga akugulako ennyaanya bw'obanga tokyatunda nnyaanya aba takyalina kyakwagaza. Kubanga ye aba anoonya nnyaanya. Ye yali era bw'ogenda mu nnyaanya waliwo osanga nga bo bakyalibe bonna ba nnyaanya. Bw'ava mu nnyaanya talina kyaliwe mulala. Kati wali omuntu akwagala kati omuntu akwagala omuntu gwoba oludde naye mu future ng'obadde otobye naye mu mbeera na mubadde wamu mukuze babiri okikubye okikubye noga nti ono siyinza musuula. Naye abantu bonna boga nti okuba leero ssente ne bafuuka bakyaliwo from nowhere abo tebaba bakyaliwo. Saabali ku mukulu bonna onasinga bali baagala ssente. Yali ssente. Anyway eyo nayo topic ndala solo ginoonyere. Era teweewuunya nga bamwogerera kuba yali ssente. Kibuuzo kiri nti gwe abakuli ku lusegere bonna bonna bakwagala. Buli muntu alina kimugatta ku ggwe bwe kivaawo aba takyalina kyakwagaza. Nze nava ku bantu. Kati waliyo kati ogwe toli mulokole. Waliwo ogoga nti oyo mulokole oyo si mulokole. Naye nganze ku bikolwa bye si kyali wange nga bakyalibo balokole era balowooza nga gwe mu Katonda. N'amala atebuka ku gwe ku layini yo gwe gy'oliko ogamba si muntu wa. Era nyina bangi nyina wandiika lisiti zijenji kubasomera abantu abo. Waliwo bamanyi be naleeta wano balowooza bakyali bange. Waliwo abaava ku lugendo nja kujja mbasomera lisiti. Shemba bannange ono twamuleeta naye takyali kyali. Ye yakola waati ne waati. Kitegedde. Kati ze nkubula ekyangata ku Brown White. Sina namba ya simu. Gwe wali ogenze kola business. Yali ssente. Kuba bampita jangu tukole tukusasula. Era ffe babawunsa. Obanga kale nga bwe nali mu bawunsa kwa kasikyaliyo. Bwe bakuga nti ono ye mugaggawo. Tukolwo. Oli ne bwajjanga yani bw'oba omanyi ono nti ye mugaggawo. Okay. Bw'abanga takyali aba takyali. Okay. Kale kati Brown White ovuddeyo. Kati bwe nave wa Brown White awo
nga tuvudde mu byonna Mozeredi yafudde tumuziise kati awo nenzirayo mu bulamu bwange obw'ekibawunsa ekyokubbaala. So that is 2018. Kwa radio yafa mu Feb. Feb 2018 yao. Okay. Era ne kuzika kwa Mozeredi Brown White yawaye nye ebintu bingi. Si yamuzimbira na akayumba. Wabula simanyi oba yakazimba naye yamukolera ebintu bingi. Yakazimba nabiraba ku mawulire. Yakazimba. So kati tuvuddeyo tusigadde tukomyeyo mu kibiina kyaffe. Ekyo bwa bounce nzize mu kubeera bounce ku bibbaala. Wa Brown White katalinyisiza level afunya abamukuuma. Kati nzijja ngenda naine bana naine kola kwa Happy Boys. Pause Happy Boys eliwa. Eliwa ne wano wansi Freedom City. Ina masuba. Zilinge 3. Ina masuba. Happy Boys ina masuba. Ina na masuba yakora ne branch endala Busega. Ina branch. Happy Boys. Nalimba unsinga ku Happy Boys. Nalimba unsinga ku Echengere waliye bala bagitanga jeje. Abasengera bagimanyi nnyo. Nenvayo kali kati Echengera we wali we nasinkanira omugagga omulala. Tugende mu maaso. Nzawe nkwagala kati. Kati mbandi Chengera twakolangayo luwero. Nanyini bala y'Echengera ya jeje wamuyitanga Salongo. Teriiwo kati. Oba yavaawo simanyi. Okay. Kati mbandi kujejje awo tukuuma naberanga ni mukwano gwange kati nze nali nkulira security ya jejje ngaze ndetawo babawunsa gwe ali King Michael weyo ojeke ekintu wano ku kitoji wano kiyingira nze nali King Michael weyo nendeta bachali bange ku kilabu so kati nera nensanga nawo omukazi omu tumwite mukyala mukyala nga naye musama babayitanga basama abagaba senti yajjanga nanywa naagaba sente naagenda kyakifuula omuntu omusama wano mu Uganda boyogera omusama Bannayuganda kibamanyi nti oyo abana akasente atenga akagaba kyekikuvuula omusama wano we bayito nze gwenda bago bayito omusama olinamu akasente atookata so oba olinamu akasente ng'oli mukono ga mutoba musama ate oba tolina sente toba nakyakugaba so toli musama wali abakaira nga tebagaba wetaba musama okuwa erinnya ery'obusama olina okubanga ogaba kasente olina obanga okata kaso we nasangira oyo omusama omukazi omukyala netukuuma awali sente ffe nga tuywawo nnyo omubiri naddala nze nabeeranga mukambwemu security ngiduumira mukole kino twagala azanyira ku boss mugatte waawo ngamba faako nnyo kati namufaako nnyo nemba nga mbagamba wali mu position omulabe talina wayita wamufaako nnyo olw'okuba gwe gwali omulimu gwo ng'ogwagala nnyo oba naye wali omufaako kufuna kasente anti buli bw'oba bawunsa bakama bo babeera aba babiri nannyini bbaala ne kasitoma okay kati nannyini bbaala wokola ekintu ekiri professional wakwongera omulimu kasitoma ze omuhandolinza otya yadde atamidde bakasitoma bakwagadde beyongedde okujja ndowooza kati awo buli night wafunanga kakadde omusaala wasigalangayo kusalalayo naye ng'abantu bano engeri gy'obayisaamu nabo nga bakuwaayo okay tugende mu maaso kati lumu omwenge gwatuggwako oyo omukyala gwe yanywanga teyanywanga buli teyagattika yalina akegekeke yali anywa naye kati osanga balina ebintu bye basaawo awo
nti omugagga ono yanywa omwenge gw'ebbeeyi okusinziira mwene ebbaala yeye yawulako ku balenze yanywa guno oba gwa bbeeyi kumwawulamu status kwewala evvu empulira kati ne guggwawo bwe gwaggwawo nenjogera ne manager w'ebbaala nga naye omuntu ono atuwanye sente nnyingi ate ayagala nnyo wano eno kati kanfunireko omwenge bweru gwakola mu bitabo by'ebbaala akola manager njogera ne manager gwayogera ye gwa accountant w'ebbaala alaba abawa sente n'atabawa anti nga kubanga yajjanga n'agaba miliyoni nga 3 si kugaba nti akuwa buwi mu ngalo basoyimira wali n'akasuka tugenda kujja maaso nyina ebibuuzo byange ku bintu ebyo netujja saagala kubuuka tujja kujja maaso n'akasuka kati neyaza okunywa kabbiya kaako omutwalo bambi addayo n'ekyetaano kimuwaliriza n'enkyo okudda kati buli lunaku lwamanyanga nti oyo ajja bbeerawo ng'alina obeerawo n'oyo alina obeerawo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe